ITV. Hello. Ono gweno nyabangambye aliwo. Hello. Ono gweno nyabangambye aliwo. Nani waina bezana. Abami story. Nani. Kenza miki waina. Bo. Njukiro lunaku yagenda. Igamwe yakonze sanga agenda. Yali mutumula mungera yegonza. Yagenda komakade. Kulaba kubakade nesigala nganinda kubenganimba. Nakonze sanga linyala omutonzi. Mazimba zanyi sote linyala omutonzi. Kuba yalayira mazimba kandambe. Nange wento. Ekyanyumira kikino. Listen, my princess, never regret this. I'm so tough, this is the band of roses. I'm in a distance and you are my princess. Ekyamazima oluyimba olwo tulimba lwakuba tuwagala. Tulina ennaku nnyingi kuba Edikenzo agenda kugwa. By the way, gwa following ITV Uganda, njagala tukkiriziganye gwe nange omwana soda n'omwana water. Nti Edikenzo y'omu ku bayimbi abaakolebwa social media kkiriza gaana. Kyamazima Edikenzo byabadde ayimba kitegeeza tebibaddeewo. Tubadde tubusinga nga boosting ne tulayikinga ne tumwagala social media ne tumuzimba n'afuuka serene. Kati gano nga kuwanga ng'alinako bwino. Tuwe. Edikenzo gwe yakubira oluyimba lwa Stamina ali 2010. Natasobola kukola live. Simulaaleza muze impengo ni pengo. Simanyi setaga ate teyasoma Kenzo. Natasobola kukola live gano mazima. Mpulira. Kitegeeza Kenzo industry musomesezza. From oluzungu ne musomesa performance ne creativity. Kyakubiri BET gye yawangula. Abeereri nga yali mu kiwolo bwati nenga abaana Uganda batandise omutimba nenga yetamanyi. Abamulonda bali ba social media. Febe nnyini. Sawa ya leero. Officer bino mbigamba gwali wansi. Njagala tukkiriziganye. Bobi Wine yenanyini social media Uganda. Jamazan is running in scientific direction. Mam kupya mzee nabijjawo. Munayogera oluganda olutuufu omusajja muganda tolumalu nja kuba ekikondo. Bobi Wine Kyagulanyi Center mugogamba omuyimbi. Yasinga social media Uganda. Toda mukogera ku Kyagulanyi Center mfe twogera ku Bobi Wine omuyimbi. Kati ye kabaka wa social media oba oyagala oba toyagala. Nage nafunye okuva emagere. Nte saa zino bayimbi banne be yayimbanga nabo. Bwe bajjanga banoonya Bobi Wine bayinza obutamufuna. Ng'oyagala okukkiriza nti kituufu noonya Dr. Jesse Chameleone. Namulabya ajjayambadde dipido. Olaba nti bamuyita yeeyita number 1 East and Central Africa. Ewa Bobi agenda yeewombeese. Jjukira kuva dda bajereka Bobi Wine nti muyimbi ali loko. Naye yabagamba ze kambeere loko ntegeke ekivulo nyingiza abantu bova bakakadde. Mwe mubeere international nkole ekivulo nyingiza abantu. Nalabye ku motoka eziriko ZDE nga zijja mu maka gezadde zireeta kikola nanzi. Oyo politics oba celebrity Celebrity connection. Omwana wota n'omwana. Tubadde ku Edrisa Musuuza Kenzo yagenze n'awalampa Bobi Wine. Bane story nabasinga mugimanyi ne kitwagadde okujjirayo kikino. Kenzo mbu kiddemu mbu yandiba mbu nga mbu ali backed up with somebody mbu eno yukuta bagita bata eriwa eno mwendekako eno namba kino eno eyo musanvu oba komaawo mbu ali bakiti ali bakiti baneffe bino ebyaffe byetukola kyokiba togenda bisanga walala yesebo era bw'osubwa ekizindaalo waggulu tukambira ku YouTube ate kyolina omumanya buli kyo gye tukola naffe kennyini tubuza tunaayitawa oba luli kapere yatuloga ne tugwa ekigwo okimanyi y'abantu banyumiza okugwa kwaffe ekigwo bane twagwa naye baneesi twali tutammidde bane tetunywako yadde okunya mu tudde ku Musuuza ku Kenzemu yatugamba tagenda kudda muyimbira Uganda nga tumwogeredde ne bwe yadda ku concert gye yakola oba yali concert kyawo gye yakola Kenzo ng'aweze emyaka 12 yawa respect n'agamba yeebaza yayita Mick Wayne n'amugamba Mick jangu n'amugamba jjajja Mick nkwebaza ne neebaza n'omuyimbi omu bw'ati muganda waffe yakola sente ze n'atuwa studio n'atuwa ba producer ne tukola oluyimba. By the way, teyamugamba n'ekyo kyokka yamuyita Godfather. N'ayongerako ekigambo ekinene ennyo biography. You are my biography. Era n'agamba nti abaana bange ababiri benina Maya ne Musuuza. Maya Musuuza. Maya ne Amal. Maya Musuuza. Maya Amal. Bamanyira bakwa respect.
kati kitegeeza Bobi Wine bannaye kamba abulire buli woolabira gy'ovudde kizibu okujjukira gy'olaga soko obulira abantu nabula buli woolabira abantu gy'ovudde kizibu okujjukira era mu abavubuka bale wansi eyo yatuse no ku mubaka omwe nakifume mubaka kye bakoze engini tusoke twekeke kanasembawo nga tuva wano munaye ko tujja kakuba oba baagala tebaagala kasembawo nga tuva wano oyo kola ku nze sina budde oba batugoba batugobe Mansitamuko yantumiddeko awo nawo oli madamu agamba te madamu nno nkunoonya netumirako Shakman DJ Shakmax de Dontizo obadde okimanyi ne Mama Africa atumbudde abamu nno bayimbi ne tebakuba nyimba ze ate nga ba DJ ate bane bannabulgo tulina ekizibu ngenda leeta emboko omwana soda neeyamye ngenda leeta emboko mbakube Eddie Kenzo liyamu aŋŋamba Eddie Kenzo yamaze ebbanga liyambosedi nga ŋŋamba nti yamaze najja n'amanyira Bobi Wine bwe wayise ebbanga n'agamba ze Bobi Wine nali nkuwa butaala leerere ekyasinzira okumalamu amaanyi Eddie Kenzo teyafiirinze guilty ku kye yakoze era yo yavaayo n'akola live yagamba nze sejjusa bigambo bye nayogera wabula nejjusa gwe nabyogera naye yejjusa gwe yayogera nabyo kuba gwe yayogera nabyo yabiteka mu ki kyakubiri we nabadde netegereza page za Eddie Kenzo batandise omwanscribinga bannange batandise okuka ba likes batandise okugambe kano kaama jukira soko linde kwa tugamba Eddie Kenzo yavane bamwa engule ngalina likes oba followers ku Facebook over 1 million okitegeda ngalina ba followers akakadde kamu plus ati besaze gye batuuka gye binagwera Bobi Wine nga tanavaayo bagenda ku kano kaama omwana woota nange nani subscribinze Eddie Kenzo si kyakufollowinga bana Eddie Kenzo bana fe abaana abatujukira Eddie Kenzo abaana twe basinga omwagala ebimba ebyo musimanyi kankoleki mama simanyi nenjira mu biki mama obulamu simanyi bwa biki mama ebyo katino kuona kwa Kenzo senga Bobi Wine avana n'ayogera ekigambo nti nkusonyi newe kibe kinagamba nti Kenzo you my brother balina musonyiwa naye abaana ba social media bagambye Bobi Wine tuyambe Kenzo mutulekere tumwesobolera bwe tukukwasiza muki munene musanvu sorry ekibazo ekitunda e Bulaaya nakyo katukigattira engeri gy'oli kwama taata musuza taata maaya Rema gwe yalekawo nanti yatuka mfa ba social media fa abato obufumbo gwe baada Kenzo tatumanyira ayitatukiriza obuvunanyizibwa ng'omusajja Kenzo lwaki yakozesa mukama n'ayamba Kenzo yalabika yali teyesobola naye munaye music Kenzo banaye baida ebintu bingi music ase ebintu bingi ebibiri yali bola mulungi yagendako ne kuviira n'atandika okukola ki n'okola practice naye music era yabitta walabye abaana abali mu diaspora abaana ba diaspora bakambwe nnyo bayambadde ebiveera wabirabye abaana ba diaspora muli mu kwekalakaasa sitegera liyamusoke mutubuulire bannange gwe nange olina omwana wo ali bweru mu diaspora ali mu Saudi Arabia ali Jordan kata ne Dubai kata Oman ne Kuwait bana Kuwait nedda sekulimba esiza abawalabu Kuwait gweri bekalakaasa bambala obukutiya kuva waggulu ate kintu ekitwasooka kiraba ku basumba anene Uganda nga baganya okugula amakanisa ne bambala ebikutiya yasooka ali Kiganda ojooga ne Paseno kambwa anaatera okwambala Paseno katoyambala olaba ekyanyumira ne bane bujingo amanyiira yabainagamba ne tuli mu kaseera ka korona naye munyambe buli sande etuuka ekimu eky'ekkumi kitereke korona bw'aligwa obikuŋŋaanye byonna obireete mu kanisa ekisajjo nga kimanyira omanyi kwago bwe yagamba mujoga oba baida omwami omulina ogira okwagosola kakati abaana abali mu diaspora Sharifa Kawuma Mary Pade Riam Boshred bangamba bali mu challenge namuza lwaki bakola ebintu bino bangamba guno musono gw'abakadama ne tubirako bakadama bonna bannange mmwe n'abali ku kyemuli b'amaanyi tubagala nnyo mwe bali kutugobera mwe bali kwagala omwana wota n'omwana soda kyakubiri mu abali e Uganda nga muli asante z'abaana abali ku kyeyo mbewuunya nawe oligenda n'ozikolako n'ozibula okanya kuweza poloti nagiguze poloti nagifunye kumbe oli ku sente ozigendamu mu antas muli mu kujoga oligula malaayo zizeno zizeeri ekigambo ekyo nga kinene ekiki saba ogwo mulimu okola ki bamagundi abo boganda bamalaaya This is ITV Uganda.